akasembayo kano temukerabiranga abawala n'abalenzi temukerabiranga mu bulamu bwammwe. Mukyala bw'omaze omufuna gw'ogenda okufumbirwa gw'ogenda okuwasa n'omusiima. Nabbi yatukubiriza n'agamba bw'oba ozzeeyo eka buli lw'ogenda okwebaka osaalera akammeka omugambe Allah Safiya mulabye naye nkusaba baye mukyala gwe ngenda okuwasa omunyanguize mu kumufuna omunzigiremu obuwe bwamutondesa ate omumpe nga yanaakuuma eddiini yange n'obulamu bwange. bw'aba si y'ono nga saabe mulungi ku ddiini yange Allah nkusaba omunkyusizeemu gw'onooba ompadde omunsiimise. naye olero tubeera n'abawala buli musajja gubata nti simwagala oyo alina embaliga oyo alina ebitege ono ate jakanula nnyo amaaso omweru nnyo bajja kumuntwalako mumyufu n'atubuzaako ekyokukola. era nnyina gwe nagambye gulo mutabani wange namugamba nti ogenda kunnemesa ekintu ekyo tolina choice. N'olwekyo bano mmwe bannyabo banjagala mugagga. Nze njagala omusajja ng'alina ennyumba ng'alina emmotoka. Nze Saara tuukira mu muzigo n'ombuzi oyagala wa myaka emeka 25. Gwe mwannyoko yabikola ebyo. Buladha wa birina buladha wa birina ebyo 25 years alina ennyumba alina n'emmotoka ogenda kufumbirwa taata wo nno wa myaka aga yalina ebyo byokola ki byoyagala. Nze mami yaŋŋamba omusajja bw'anaaba talina mmotoka simumwanjuliranga tayagala obwo obusajja bwavu. Genda omubuuze bwe yali afumbirwa taata we yalina emmotoka oba baakola bukozi ne bagikola ki ne bagifuna. Omuvubuka sente afuna emitwalo 15 gya kupangisa muzigo gwe bakubye nti olina kufumbira musajja ng'azimbye eki ennyumba ate mbu ofumbirwe muto myaka 3 kati ogenda fumbirwa myaka 65 taatawo kuba ebyo yabikola ki yabirina. N'olwekyo nammwe abaana abawala mbeere n'ekisa muvubuka bw'aba yagadde okuwasa please bw'olaba nti alina eddiini n'empisa ng'alina ne famire gw'olaba nti alina abazadde abamuzaala ebisigadde saba Allah subhanahu wa ta'ala agambye nja kubagaggawaza. Gwe tokimanyi nti abantu buli babeera awamu ate bakola ebyenjawulo bakola ebyaki. Nze nazaala abaana nga 6 nga ntupangisa n'akayumba ka rumweji ate kayumba ako nga maama waffe yakatupangisiza maama wa bba wange bwe tumala okufumbira ffe twafumbigana tuli bato kati maama ne taata ne batupangisiza ki akayumba tuzaala obwana bwaffe nga 6 mu kayumba ako akazigo kaffe ne bukula nno ssebo okiwulidde. Kakati essaawa eno wenjogerera nyina awaka sikyalinawo mwana naki kati nkanula maaso nyina ennyumba noonya n'abagisiimula sibalaba kubanga abazzukulu bato ate tebabampa buli omu alina ki. naye nazaala abaana 6 kumpi nga ndi muzigo. N'olwekyo gweoyinza okulowooza nti nno oyagala omusajja alina ennyumba alina biki oyo taatawo yabirina naye onayenkana buladha wo tabirina kuba nawe buladha wo takola ki. N'olwekyo bw'aba alina eddiini yogera ne bazadde bo. Bw'olaba nga bazadde bo batyanga omulenzi wandyagadde omufumbira noonya mikwano gye bagende boogere naye bamumatize bamulage nti okufumbo kirala n'okuba n'ebyobugagga nakyo kiki nakyo kirala. Ndowooza ebyo bwe tunaaba tubifuddeko ne tubiteekako amaanyi Allah subhanahu wa ta'ala ajja tuyambako okubeera nga tukola ki nga tukuuma amagezi gaffe kyekisooka kubanga okuwasa kuba kuuma magezi. Omuntu yenna omwenzi taba na magezi oba mbadde temukimanyi nakyo mukitegeerwa obwenzi bukendeeza amagezi g'omuntu. Omuntu kasaayitira okwenda ekivamu nga Allah amuggyako okukola ki muggyako okutegeera amuggyako ensonyi. Omuntu